Ebyuma ebiweereddwa ettendeko ly'abasawo li International Paramedical Nursing School Maya mulimu ebitanda 10 bya ICU, entebe mwe bajjanjabira abalwadde b'amannyo, ebyuma ebikebera bita X-ray, CT scan, ebitanda ku balongooseza, saako eby'omukuumirwa abaana abazaaliddwa nga tebannatuuka. Ebyuma bino byaweereddwa ekitongole ki Project Kiwa International okuva mu ggwanga lya Amerika n'ekigendererwa ekyokutumbula omutindo gw'abasawo abafuluma mu matendekero bamalize okusoma ng'ebyokukola babikuba budinda. Ebyuma bino byatuweereddwa okusobola okwongera amaanyi mu malwaliro gaffe, IPI training hospitals, nga tulina IPI training hospital wano wennyini ku ssomero ku International Paramedical Nursing School Maya n'endala eri ku kizinga kye bayita Bunjakko. Era tugenda kukozesa ebyuma bino n'okuggulawo amalwaliro amalala. Omusawo wa International Paramedical Nursing School Maya abeere nga musawo alina obumanyirivu obw'amaanyi ku byuma bino bituweereddwa. Dr. Grace Stephen Seruyange omutandisi w'ettendekero lino agamba nti ebyuma ebibaweereddwa bigenda kuyamba okufulumya abasawo abalina obukugu obwetaagibwa mu ggwanga. Ebyuma kintu kikulu nnyo eri omusawo. Omusawo bw'oba omuyigiriza olina omulaga ebyuma bikola bitya n'okulaba nti obulwadde obuluma omulwadde ebyuma bituyamba okuzuula obulwadde ne tutakozesa guesswork ng'enkola enkadde bwe yabeeranga. Omwana bw'akisomera mu kilaasi ajja mu ddwaliro lino n'akiraba n'akikwatako n'amanya bakyeyamisa batya okuweereza obuweereza obwa health to the patient. Abayizi ku ssomero lino bategeeza nti bagenda kukozesa bulungi ebyuma bino kibayambako okufuna obukugu obw'enjawulo. We have received a donation which we believe it will help us ensure that we receive the best and we get the required experience in as far as medical profession is concerned. We are grateful for each and everything that have been provided to us by our dear director in collaboration with our supporters from Colorado in America for the equipment provided and each and everything given to us to improve on our skills and practical parts. Tone Kitenda, BBS Terefayina, Ageesigika.